Ayo, BMTV Africa. Yeah, you're watching BMTV Africa. Aba BMTV Africa togivaako yeyo yennyini kwe bakulamira kwa bobeera era ko mugirabe TV yammwe mugiyagalireko. Naye nga tuuse n'ebyemizannyo wanyumira omupiira gwa Uganda Sembera era otuule amawulire agakagwa ku mupiira gwa Uganda tulina agessanyu n'ag'ennaku nga twakamala qualifyinga mu AFCON oba mu Africa Cup of Nations. Muganda wange ku buyinza era wa Engineer Moses Magogo tugenze mu Africa Cup era tulina n'essuubi tusobola n'okugenda mu World Cup kubanga mu kibinja mwe tuli kirabika tulinga mu kisooka oba mu kyakubiri kubanga mulimu Egypt, Congo, naffe mwennyini bannayuganda ne banaggana. Mpozi gwe munabyamizannyo munnange yandiyagadde okumanya ku mupiira gwa Uganda kati nga bwe gutambula nange musajja wa bwino Kizomas aka Sage Salgan. Mpozi amawulire kati agakagwawo ag'ennaku nga Uganda tubadde mu ssanyu naye ennaku nejja oluvannyuma okubanga munabyamizannyo era yaguzannyako era yaliko ne kapiteeni w'eggwanga ne ba ex international bonna baali bazannye ku mupiira gwa Uganda n'okuzannya ebipulo mu mawanga ag'ebweru. Dani Walusimbi avuddeyo n'akuŋŋaanya abaguzannyako n'abawagira omupiira mu FUFA yetemyemu ebiwayi bibiri. Dani Walusimbi agamba nti ye pulezidenti wa FUFA omutuufu, Engineer Moses Magogo si ye mutuufu. Mpozi gwe omulabe BMTV Africa nandyagadde omanyi nti abalonda FUFA ya Uganda be baguzannyako balifali n'okuva ku bitebe ebya liigi nabo bennyini bannannyini makiraabu okuva ku disitulikiti ne ku magombolola n'okwetoola FUFA yonna bonna bonna abanyumirwa emipiira. Naye nga gye buvuddeko baalumba ekitebe kya FUFA Emengo ne basendeberwamu n'okuba abamu ku basecurity babayisaamu ensambagere nga bakulembebwa omusajja agambibwa okuba nti kati ye pulezidenti wa FUFA omutuufu era mbu ye yalondebwa alina empapula zonna era nga bwazaaziraga nga tujja okuba nga tubikulaga mu maaso nti ye ye mutuufu. Engineer Moses Magogo kifu FUFA temumanyi era aliwo mu bukyamu n'aba Uganda National Council of Sports gye buvuddeko baali bategeeza FUFA eregisitalinge mangu under Uganda National Council of Sports era nga Dani Walusimbi agamba ye mwennyini alina okuba FUFA president omutuufu n'abamu ku baaliko bakapiteeni b'eggwanga n'abazannyi b'omupiira mu Uganda. Naye nga ebisinga otova ku BMTV Africa, keep on watching BMTV Africa, TV yammwe y'Abafirika. Bantu bonna mugyagalireko yesinga okulabwa mu nsi yonna gwe ebirala byolaba oli ku kikyo singa tunakukwata nga toliiko ekuba osanze obuzibu. Naye nga mpozi BMTV Africa gyolaba grand launch nga 10 December DJ Ericom abasazeeko East African Night featuring DJ Nana, DJ Ravi, Bannayuganda bawaize P Mafia One Tornado, Anthony Lali, Prince Swaga bana bagenda kulamu bana bagenda kubayo ng'ekintu bakinyonyogera massive nnyo naye nga batadde mu ssente Medimo njakolana ne property developers Soft Studio bakola videos abayimbi ne audio ba models promoting n'abayimbi Soft Empire abayimbi banyomogera kuba mubalaba nga bava mu Soft Music Empire. Mpozi Tiara Investment ono yaweereza sente yabatukuwa enamba zaawo nezituuka bulungi. Statute Award Fashion Design agaba award bannayuganda balina kye beekoleddewo. Mpozi tusooka n'omupiira nga 10 December wali ku Jameson Stadium temuva tujja kuba okufuna live ku BMTV Africa naye Kizomas aka Don Chocolate otakayunga bwejali desire mugamba muti eyo kimwekumire ku BMTV Africa abantu mwena bannayuganda mubeereko vajjo mugamba mutya Maka omugamba mutya Frank BMTV Africa saabasajja kabaka wange temuvaako.